Ese. Mwami Mukunyu. Ese. Livingstone nsanyusa okuwuliza ssebo. Nange nsanyusa okuwuliza ssebo. Oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki yenze Kadima Namayanja ne Kabogoza mu mutabbizi wano. Amina. Lunaku lwakuna tunoonya abantu baffe ebbaluwa tutuuseeko wano. Sebo. Sebo mu Mwami Mukunyu obeera wa? Mbeera Kaliisizo Sebo. Oliwe Kaliisizo. Gye wavudde okuleeta ebbaluwa? Gye nva ne njako e Kampala ne mala ne nzirayo. Mwebale okutuwuliriza. Bannaye nammwe mwebale otuweereza. Baluga nti abantu b'e Kaliisizo tebava ku Beat. Tebagiviirako ddala ekinta buli ky'omuziki. Nga tusiimye. Amina. Obuzibu ki Mwami Mukunyu bw'olina? Obuzibu bwe nina na brother wange yambulako. Brother wo? Baali bamuyita Muyingo Samson. Muyingo Samson. Yali akola ku Kalenda Guest House. Kalenda wane Makindye? Makindye awo. Yakolawo mwaka ki? Yabula myaka giri ebiri kati sitakasa mwaka ki 23 ku 24. Yabulira awo. Kati Kalenda bwano yakuliranga yaveeyo Kaliisizo? Yava Kaliisizo wali mukulu wange yali akomerera bamuyita George Kabugo. Ne bagenda e Buziga waliwo omugaga gwe baali bakolera. Ndoze yali nanyini Kalenda nali mpulira bamuyita Mpola. Ati ndoze bwamulaba n'amwegomba n'amuleeta wano ku Kalenda Guest House. Ajja akole. Ali mu kujjaawo. Kira yali mupya bamusaako ku madaala. Banzijukira lumu muzeeyi yajja n'amugamba kulaba taata wenkolera. Bannange bandaba bubi. Naye nkole ntya. Mpulira. Ngeyi n'amugamba ndowooza agumirewo kubanga akasente kaaliwo. Kati mu kugumirawo bawayite ennaku nga ziizo nga bakozi banne tebakyamulaba. Kwe kubira oyo mukulu wange George Kabugo. Nga muganda wo tetukyamulaba. Mpulira. Ne bajja ne banoonya bagenda okutuuka ewaka ng'ennyumba baagimenya. Ennyumba ye? Ennyumba ye mwe yali asula. Ebintu byonna mu ebiri naye nga ye talabikako. Ne bagezaako okunoonya banoonyeza wa. Mpulira. Bagezaako okugenda mu bbaala kuba yasayiningako ku basirikale ng'abajja eyo bajja ne bakuuma ne bayoza oba baamusiba. Naye ne batuukayo nga tebamulaba. Nga taliiyo? Nga taliiyo. Okuva 2 mmeka? 23 ku 24. 23 ku naguno gwaka tetumuwulizangako. Kati ebintu mu yali abeera mwasangamuko ebintu ebyalimu? Ebintu byonna byalimu tebayo kye baakwatako. So mwabijjamu? Simanyi abakulu bae baabijjamu because kubanga ebiseera ebyo nali nkyali mu kyalo. Oli okyali mu kyalo? Banga nga ddene Livingstone. Banga ddene naye sayini eziraga ate bagamba nti gyali. Bagamba nti aliridda waye sayini ziriwo eziraga. Zoba otubuulira tumanye. Sayini oba tuzireke muzeeyi Kadimba. Tuzireke? Sayini tuzireke. Sayini zaawa za mu mbuga zaawa? Za mu mbuga. Embuga bagamba nti manyi ebintu ebyo mbimanyi. Bwe mugenda mu mbuga embuga ebalaga nti gyali. Juno gyali. Naye talabika kati tugamba gyali alirudda wakonze bannaye kampiteko ku muzindaalo gwa muzeeyi Kadimba. Eseeka eddoboozi tomanyi awo ayinza okubaawo amanyi amayitireege oba ayinza okubaawo amumanyi. Kale njagala tuddemu ombuulira amannya yaani? Muyingo Samson yakolanga Kalenda Guest House. Nga yazaalibwawa? Lwankoni Kaliisizo. Okuva olwo lwe yajja mu kibuga temuddanga mumulaba? Ne Lwankoni tajjaayo? Taddangamu kulabika. Myaka giri mu 2. 3 pulaasi. Nga talabikako. Maama yakaaba amaziga ne gamugwa mu kiwanga n'abivaako. Mukazi wattu. Taata ye gyali? Taata yakagenda myaka gino giringa 2. Ne mu kugenda kwa taata teyalabikako? Teyalabikako. Banna ebintu by'omukulu nga byeraliikiriza. Twandifunyeyo ekigamba nti munnange we twalinayo obuzibu bwe buti yajja. Talabikanga. Era teyalabikako. Yalina abaana? Yali tannazaala, yali muvubuka muto. Yali myaka ng'emeka? Yali yakamala sinya 6 awo n'asomesaako myaka ng'ebiri. Myaka nga 22. 22. Essimu tezaaliwo nnyo nti agirina? Simu bazaaliwo ebiseera ebyo. Ziyinza okuba zaaliwo nga naye atayinza okuba nga teyagirina.
ayinza okuba kubeera ebiseera ebisimu zaali zabbula aye kale talina kale mukama nga yatukulembedde embezi waffe tomanje tunafunayo kyetufunye naye ate omuntu munnaye ogenda neerabira ewaabwe mpozi nga tugamba nti bamusiba mayisa ali eyo nga tewalina communication iyo naye yali bakubidde akasimu kuba ensi yakyuka kubanga ensi yagenza okuba bamusiba mayisa kano ke yagamba muzeeyi nti banne bamulaba kuba bambi bamuyunga mukugamba nammwe ekyo ekirowoozo mukirina ekirowoozo ekyo tukirina nti ayinza okuba bamuyunga ne bamusiba ne bamusiba nga bamukima waka wano kwe kubanga oluggi bamenya lumenye nga bamenya bumenyi kati ekitegeeza nti ab'amakomera bonna abalina kye bamanyi kale mwami Livingstone tweyanze kasita onoonyezaako obuvunaanyizibwa bwe obukoze bwe tunaafunayo kye tufunye ffe tujja kukubira essimu tutegeere kale taata mukama akuyambe yakuume abeekalisizo batulabire akanamba sikagabye akanamba kagabe tewali mutawaana eri 0782 0782 42 08 96 Airtel eri 0752 82 616 51 amanyiko ku mayitire gonna ag'amukulu wange Muyingo Samson asooka kunkubirako nambu yeggwe mwami Mukunyu Livingstone ow'ekaliisizo Kaliisizo Saidi kyawo Kaliisizo bayitayo Lwankoni oli Lwankoni akutukumira atakumira mpeera nange akunkumire kyonna ekiriwo tujja kubanga twongera okuwuliziganya ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanyi basengabuzo bazo nkyamu zifunye mu ssooko oba mulimu ejjaddu mwe mukola ki mu motoka laba omusajja uli afubutuse gwekomawo kati gwenyabo engeri okajja ogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono omuvubuka musinkanye muti mbadde ndiko ono omuvubuka nankubira essimu nakugamba ki naŋŋamba apakinze wali nga ku geeti ewaffe kogwe nenzija kati bwozze n'okola ki naavuga emmotoka n'asimbula naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala ne mugamba kati ontwalawo koye tugenda ku kafa akali ki akali safe kunyumyamu bunyumya naawe ekitegeeza mbadde mwebase naye direct mbadde seebase naye direct layira aga katonda mu ggulu takikoze kati mbadde mukola ki just kankiyite nga bw'okola romancing kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako mubadde mulabagana oba nedda tulabagana ne mukola ki just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki abadde annebaseeko bw'ati atya bw'ati gwenga okola ki nga nzigyemu empale kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akato kadengera kutwala ku polisi direct yambala engoye tugende kasaawazi njambala engoye tugende nange nkitya kati kikyotya oba mugenda tuteeka ku ledio nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli kati fuluma emotoka tugende kutwale ku polisi tajja gwe nsaasira ngambye fuluma tugende taata tugende ffenna wali otandise ogenda ku nsonga nze nkulabemu mundeke aya basi